Abantu abagala okugaggawala bagenze mbungi kitebe kya Enterprise Uganda ebutabika okwetaba musomo gwa pakasa ogw'omwaka guno nga gwe gukomekereza Global Entrepreneurship Week. Akulira kampuni ya Sams Dennis Ngabirano akubiriza bannannyini kampuni okuyamba abakozi baabwe okula. Kola omulimu ogwo ng'ogwongerako value. Bw'obanga obadde osiika kammonde beera ng'okwongerako value ng'okakyusakyusaamuko oteekamuko ku birungo ate si birungolungo noonya ebiriko. Tuli mu mulembe gwa AI naye kye tuyita continuous improvement okuba nti buli ssaawa oyimpuruvinga. Oweekitiibwa Gasalo Lentake owa Ntake Group of Companies yakubiriza abantu okutandikira ku bizinesi entonotono. Abasinga abali wano amakati galina vision ffenna tulina vision abali wano naye amakati gayinza okuba gakyatya okutandika naye mbabuulira bwe nti oba olina vision yo tandika n'akatono totunuulira munene ojja kuvaayo. Abuulidde abantu engeri gy'atandikamu okukola ne mukyala we. Bw'oba okola omulimu ali wano otunuulira gwe weegomba neegomba Madivaani nasoma ku kitabo kye yaliko omutono naye yali alina ebintu byakoze nange nfuba okubikola nze ku lwange oba ekintuusiza wentuuse multiple income. Ategeeza nga bwakozesa abakozi abasoba mu 1,000. Kani mukyala wange Edith Nakaggwa Lule ne tutambulawo nga tuli babiri bwe nava mu kilo 2,5,12 bwe nasukka mu katoni emu ze kilo 24 ne tufuna omukozi ow'okusatu ne tubeera basatu. Buli lwempandiika omukozi omulala mba nnyina kye mwetaaza okukola siwandiika mukozi ne nnoonya kyagenda kukola. Kati tulina abakozi abali mu 1,320. Abuulidde abantu ebisaanyizo omukozi by'alina okuba nabyo ng'omukozi atannatunulira nnyo mpapula. Gwe Mukama gwe yawa obwongo okutandika omulimu ayina kyakuwa bw'otunuulira omukozi ng'empapula ozizizza ebbali mubuuza ebibuuzo 2 oba 3 obwongo buyinza okuga nti ono yajja okukola oli muleke wadde abadde empapula zisanyusa nnyo. Abudde abaagala okwewola ensimbi okuziteeka mu bizinensi ng'olina okwewola ng'ogeraageranya ku ntuuyo zo. Bw'oba otandise omulimu bw'oba ogenda okutandika omulimu kakasa nti ddala ssente z'olina zijja kukutandisa. Bw'otandika n'otambula ng'ogenda mu maaso n'otandika okulaba ng'ebintu tebikumala. Banka gy'oba osazeewo okukola nayo weewole ng'oyongereza ku ntuuyo zo so si kutandisa ssente z'abandi. Kale weewole nga ddala weetaaga okwewola kubanga bwe weewola era si tolowooza ssente z'abandi kuzikozesa kirala. Akubiriza abakozi okufaayo ennyo ku famire zaabwe nga n'abazadde abakubiriza okukola n'abaana baabwe ate n'okubawa omusaala. Engenoza n'oli mu kisenge ffenna tujja kukuwa answer. What is our plan? Tukola n'abaana si kukola nabo bukozi naye abaana bwe tukola nabo wali emabega baafunanga ka allowance naye kati bafuna musaala kuba naffe twewa omusaala. Munnanga atudde wano okola omulimu weewa omusaala oba ogenda bugenzi n'osika drowa n'ojjamu ssente. Yenyamidde okuba nti bannayuganda bangi tebalina mazima nga kino kiviirako ne bizinensi zaabwe okugwa. Wano olowooza okuwandiika pepa egenda okuimpressinga credit committee weerimba wekka era kyowaddeyo kyonna kijja kugenda kubanga weerimbye okuva ku lunaku olusooka kuba proposal gy'otwalayo balimbi bakuwadde miliyoni zaabwe 2 osoose kulowooza kugula kawundo osoose kulowooza kumala kukyala wa kukyala nedda. Kozesa ssente kyoziwandiikidde nga kyekyo kituufu era zikozese nga bw'obagambye nti bw'ojja ozikozesa. By that ojja kubeera muwanguzi. Yagasekalala Junior owa Ugachik asiimye Vision Group n'abavujjirizi b'omusomo gwa pakasa n'akubiriza abavubuka okwetegekera emikisa gy'obugagga. Aba Enterprise Uganda, Centenary Bank, Pearl Bank,
Global Entrepreneurship Network n'abantu bonna abeegasse awamu okubeera okutegeka olunaku lw'olwaleero. Mwebale nnyo. Sekalala Junior agamba nti akatale ke Uganda kakula nga buli muntu alina kukwata ku kyasobola. This year's theme, opportunities and ideas for growing business, is not simply a slogan, it's a call to action. Mwenna abali eyo babayita babagamba waliwo ebyokukola naye byetaaga mubikwatemu mubikwase emikono ebiri. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.